uli ekigenda palamenti yawambiddwa yo. Eriwe ya Uganda. Ja kujja kunyumize lwaki ni kuganda yawambiddwa. Waliwo ekintu kye bakoze ekinene. Kubanga palamenti yo giraba. Nkuwulira. Oba waliyo corruption waliyo ki. Executive lena kuyingira mu palamenti. Te crossinga kuveri nedeno. Buli siga lina okwetwala. Parliament ne handlinga. Bandikoze ebintu nabisindika waggulu wano. Naga kati mwe kubanga kisooka ebinajja bikunyumiza kale ku mande. Kasoke malize ekintobazi kubanga nebingi benyeka kubya bana Uganda. Nze kyovula banze zijano ku radio ekinuma nti ebintu ebisinga ebitukwatako tubifunamu. Ebitatukwatako bye tuwa obudde. Kubanga omuna Uganda agenda kusanyuka ngali munsi yeyagala. Osobola kubanga olina ebizibu mu nnyumba. Naye nga bw'ofuluma ebweru olaba musolo gwo kikukola ki? Tegukumenye. Yes, osobola kuba n'ebizibu byo ng'omuntu yenna bw'aba. Naye nga bw'ofuluma ebweru olaba ku nguudo ennungi, ogendako mu ddwaliro olaba nga system ng'ogiraba. Soogera mu mutima mubi. Ne bannayuganda ekibaluma nti mulimu ebyana n'agaana. Owulidde omusajja Rockie, owulidde omusajja wakolimye ni kati obwomwanga kale mumuŋŋambire musabira kimu kale kubanga bano abagenze okumenya ennyumba zaabwe ate bataddeko n'okudaala nti omuntu yekka ayinza okwogera naffe ku nsonga eno ye pulezidenti Mukubire, Kubira Salimu Sale, Kubira Muhoozi. Kinyaga nti Kubira Katonda essimu yekka y'anaakuyamba. Naye ekyo tukisabire emirembe, buli omu ayagalize muneki emirembe. Osegenga obukulu. Ffe twagamba tujja kwogera okulaba ebintu nga tugamba nti okujjawo abantu mu ntobazi si kibi. Naye mubajjeemu mutya. Mutegeke. Abantu bano bannayuganda. Tunuulire omuntu gati bano abantu bano baddekayo baazimba mu ntobazi. Naye baluddemu. Ebbanga ly'amazaawo talina option ndala. Talina option ndala. Mumusindikawa. Tumusiibula tutya. Be baana bagenda tukuba obutayimbwa. Naye ate ekyennyamiza nti mugenda bajjawo enkya muteekewo amakampani. Ati bwe buzibu. Bagenda bajjawo amasomero. Tiwaliwo omuwaliwo investor gwe okuweerawo. Ogwekulanga essomero lyavaawo ne investor gwe bagamba nze we natiridde Uganda. Era Uganda yeewuunyisa. Ngamba gwe omwava mpuliriza. Kubanga soogenda bagagga. Okimanyi nti waliwo hoteli yagula biliyoni, banya yazimbibwa biliyoni 600. Hotelu. Naye ng'ekisaawe ky'omupiira kye bagenda okuzimba ehoyima esebo mulimu biliyoni 2. Biliyoni 2 ekisaawe ky'omupiira hotelu yazimbibwa biliyoni 600. Uganda yeeyo. Bills of quantity. Uganda yeeyo. Ate ng'etambula bulungi. Kiri okay. Everything is okay. Kiri okay nnyo. So nze kyova nagambye abantu nti bwe tuba tulwanisa ebintu ebi mu Uganda tulina okuteekamu Katonda. Tumusabe busabi atuyambe buyambi.